ne fulanti nyize ne mutima nagamba oh wani nyabo nagamba wow nga nina okufuka okuba amavivi ku ttaka nga nina baby kuba musajja waba yanyiziza sometimes ngamba sonyiwa roughly mugenda mu myaka 2 oba mugiwezi ajawera yawo kati ensonga z'omwana takubanja mwana nani haji ha oba ensonga temuzikutemuzikwa nange ndi mwana nange ndi mwana nkyali mwana okufuna omwana mwana nawe Ibra sone gwe tondabako nga ndi ne haji ntaso akumanja mwana kuba I'm a baby myself gwe tondabako balabakawe ebigambo nga bitambula nga bagamba wajjamu olubuto ebyo babyogereranga butse kugambe nali musinyatu omukazi naga nti ndi lubuto nga sinaba nagenda menstruation ebyo kati kankubuli abakazi abazaalako si mu bubi kubanga ne bamama baffe bazaalako kiki oba ki waliwo bino ebikazi ebyazaala kati ne bizaalira mu nsobi oshagera birowooza abawala abatannazaalako nti bo bajjamu embuto temulowolereza abantu oshagera sasa abantu bamanyi kye baagala Ibra ebyo ebikazi ebyo byazaalako mu programu zaabwe nga bya kisiru byatomera ebisajja ebisiru ebinaku ne bizaayazaala mu bisajjasajja ebisiru ne bifuuka bisingo mother kuba bangi ne abafuuka basingo mother nga si akyagadde ngoba yayawukana na musajja okusajja gwenzi oba nga yayawukana na musajja oba musajja nga yafa okwera singo mother tekyegeza nti bansobi ya mukazi ne mulimu bali nga yali nsobi ye kubukuta na bisajja mu bitooke ekyo nga tolina program ebyo birowooza byengeri biba byazaalira mu nsobi birowooza mbu abatannazaalako mu myaka gyabwe kozi osanga omuwala nga ali myaka gigimu nange ali mbaana nga aba oba omu n'alowooza mbu gwe mbojjamu olubuto tewali ajjamu olubuto mwe mwazaala amangu mwe mwapapa mwe mwazaalira mu nsobi temutuso ayinza kyekintu bayira ekintu kyankalanyiza ddala ebyo ebikazi ebyo binamudiba ebyo mbu wajjamu olubuto n'osala olubuto totali era kyekyakubuza n'onomala ebbanga nga n'okubula obuzi mbu najjamu olubuto ati olubuto nno balwogeredde nebbanga ddene kwanza waliwo lwendia n'entumbiira olubuto waliwo lwe bandaba ate nga nsazi leero ne bagaali lubuto ate lwalaziibwa kati leero ojja kwogera kino olyoyogere kiri oshegera kati n'ekyokubiri bwe mba nduggyemu baddiya nga si lwa kitaawo si lwa mutabaniwo si lwa kojjaawo si lwa bbaawo nze aluggyemu siri nnyoko siri muwalawo toyininaako kakwate simanyi oba olubuto olwo lulina engeri gye lukukosaamu okitegedde so bambi buli omu afune egiraasi anywa amazzi okitegedde gamukke lwaki bakwogerera ebigambo bwebito ebigambo bwe bajja kubyogera bukyanga babyogera si wanvu wanga nkyali bwenti kuba si kyawanvu kati ndi muntu mukulu wakona nakoma oba nakona siri mu mbuti okitegedde kati si kyawanvu wano wendi siri mulungi nnyo siri mubi nnyo naye ate sijja kubijja newe munaayogera mutya ate sijja kulungiwa nnyo olwokuba ebigambo byammwe ebigambo byammwe tebigenda kunzijjamu obusiraamu nno kwegamba egyo emimwa gyammwe simanyi wegigenda kunkoseza kati ogenda kwogera ngeno nze ndi mukubala amabulooka eri ngenda kulaba amataka kwegazeza bizinensi kati mbeera mu bintu bwebityo kati system kati nagiyingira naye nga wali ofunye ku lubuto oba nedda kakati ekyo ekibuuzo nze tinakula manyi abafumbiddwa be bazaala kati nze sinnafumbirwa nakula manyi abafumbo be bakola ki be bazaala so bwe mbanga sinnafumbirwa ndi side chick olubuto ngamba ndugyewo naye ng'ensonga ziri ensonga z'obwegaso ziriko oba toziriiko sisobola ate kwewanira mu Zambi actually nasiibye n'okusiiba right now sijja kwewanira mu Zambi naye I'm dating someone and when dating si taata wange siri nnyina so it is okay whatever happens nesijja kwogera nti kino oba kiri nja kuba neewanidde mu Zambi mu zina n'okumukola ekitegeeza tomukola ekyo kibuuzo kireke manyi si kirungi obusiraamu obumanyi si kirungi kukola kintu ate n'okyesomera mulimu obwo obuntuntu bwe tukola kati ndisaidi ki ate tekinyuma ate webase n'omukazi wali ojja onyumize bakyaliibo nkiridde okweza Zambi ate olyewaniramu ekitegeeza gwe kati oba oli mu Zambi omukazi atali muwawa oli mu zina so kyekyo bamikwano
temunesigulirako bagenda mu kabuliya buli omwe munyigerulwe ate temunesigulira nnyo temunesigulirako nnyo ku byenjogera nja bikugamba wano nga ndi muwoowe so buli omu mumuleka atambuze obulamu bwe kitegedde nyiza okuba nga ndi muwoowe nga zenna kyenneekweka nga njagala kwekweka baŋŋanda kututegeera puroguramu zaffe gwe nojja obambuka Habiba side chick nange kambeere agenda kuziika bwombo kabuliya kunyigerulwo alyoke bakubuuze mani rabbuka osoma abasajja bobadde nabo bagenda tubuuza ebibuuzo sebe byekisibo era tusiriwale nga tukimanyi bakubuuza mani rabbuka atandike haji banesimunabbi otandike ibula bani olongo ojjukira bwenzi samwesigulire kwa Habiba mpola temummanyi nnyo si mwana w'abannyammwe banne kansubire muwulidde era awo wennyini we baava ne bagamba nti mukasa balabanga okoze emikolo wakola gyampewo actually ngenda kuddamu nkole kali kalango ne bakulabanga nga bamanyi haja midi yanjiwa kyeyagala okitegeera manya kyenjagala balabe nze kyembawa nze singa nasalawo okubawa bulamu bwange ddala olaba abamu banyiga tebabimanyi olweba naabimanyira ddala nti kyekiro siye tebalina kyebamanyi nze gamba Ibra nsobola okubeera omuwoowe nga twatula n'omusajja tugamba ate tukiteeka mu lwatu baganda bange babi bankwe tokiteekayo tukibeerera bo ne babeeraawo teri akumanyi oli wabbali mukwana haji bage nsaba Allah munkuumire bati era watuuka okufa sinze mba mumuse Allah yabamujjuludde ne bajja kutuuka nti waba yansoose atuuka okufa ne basoma bakyala be nga Habiba mwali naddayo side chick mukwana marriage certificate nze sina gaseka wamma nasiibye nkooye anti bagenda ne bagamba abe bali mukabira eri ku nguudo temutuuka mu nnyumba ddiya haje ndi Allah mujjuludde bamaze basoma bakyala be n'abaana bamaze basoma nti bakyala abadde n'abakyala babiri nti ayina omu nti kati tulinawo gundi tulinawo ne Habiba naddaawo yabaddewo seeka marriage certificate nga bamula nkolawo nti omugabo wanje ku mugabo oba olina ovaako ndiko mukwano wembanga ndi mufumbo batemanza amajambiya nsaba Allah munkumi saagala afe naye era bwafa nkiddamu sinze mba nkoze ki siggoba omusi kuba kugenda kwa Allah naye bw'abanga yansoose ddiya kati era bajja kunesigulira kwayo wabbali mukwano ujja kutuuyana mu winta naye ng'enkolagana eweeri oba teri gwe ne Haji Ibrande olaba empeweze Ibra nasiibye tonkozesa nsobi ku Haji kati oyagala kola ki Ibra astaghfirullah wallahi nasiibye audu billahi minash shaitani rajim mwana gwe nange nasiibye Ibra anji ogenda ku Haji nkolagana kyokka batwogera ku nkolagana ne Haji fenna tugenda batusiibulukusa ojja kuntabula n'embeera ekyusa ate n'embeera ogimanyi era si nnungi eno bagiyita bebi jangu ondabe astagfirullah Ibra tonjogeza bya kisiri nasiibye kati ndi serious yogera ebirala abula Habiba nzogera kunzita kw'omunnange abaali balaba emikolo baali bamanya nti emikolo munnange I'm too young for stress kwegamba bali olina byoyisaawo n'abaliyo already baagala kuddukayo bali olina byoyisaawo kulwayize wa kaali kalango and it was so obvious nali ntaaginga n'omuntu ate kirungi nafuna ba client kuba ekituufu kiri nti gomasi zaali masavu okitegeera Haji yangamba onyumidde omukolo lwaki tokkiriza ekintu nekigwa kati kamba yanjulidde before amanya Habiba Namubiro aka omwana w'abanaku proud side chick so Haji sina bigambo bingi nebengenda mugamba nyamugambe ewaka walera ajja kusiibulukuka alina okujja okusiibuluka yasa ate ng'agenda kusiibulukuka mu nsiibulukuka eri eyenjawulo kiki naawe ensiibulukuka eri eyenjawulo ngenda mufumbira nti oba mmere oba ki ajja asiibulukuke yali Monday that's all
Leero Mande. Nemufumbira. Aliye. Kale. Kati sina bigambo bingenda mugamba okujjako mugamba nti saba namukuumire. Bwe bamunyiizizza. Andowoozeeyo kujja nzije tankyawa. Tajja kunsekerera nga nkyaye. Wangi maama. Bangi mukwana abamu bagenda ne mugundi. Kyemmanyi kuba waliwo abashiriku bemmanyi saidi eri bakigendera ne mushiriki. Ate bano abaku intaneti boyina emirembe nabo. Anze intaneti tennemesa kubaako kyenkola. Ekyo saagala na muntu yeewaayirize mbwako tujja kukamalako emirembe. Tolina kivumo kyogenda kunvuma kigenda kuntiisa gwe. Embeera olwedde gye nkuliddemu is enough. Embeera gye nkuliddemu yali depression yemala. So kati gwe togenda kujja mbo depressing bugambo mbo olinga kino olinga kiri. Eri malaya manya biki. Ebyo temubyogedde kati babituvuma dda. Edda. Internet tasa kunemesa ddo okulya ddo okwebaka. Era tobeereyo n'okolera video yabibambuka nkavume nkaswaze. Ogenda kunswaza ati tewati. Kintu ekinswaza kimu bwavu. Obwavu bonswaza. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ningoyogera mpola Habi. Nasibe naawe ndeka. Yogera ko nnyo sweetie. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya Habiba? Jende. The proud side chick. Omubwati. Anyi oli mulala. Mwifaananyi ndi mulungi nnyo. Mwifaananyi oli mulungi nnyo? Ate wano ndi mubi. Okyuseemu ko somehow. Okay. Omulabi waffe n'atulaba, yenna gy'osinzira okubanga otulaba, tuli ne Habiba, the proud side chick. Mwana Muisiraamu, emisana aba mulala. Ekiro n'amenka. Ng'otankwasa bulungi. Nze eva bwentyo bwembeera. Ogamba nakukya nnyambala right? Nze am versatile by the way. Ojja kunsanga nyambadde abaya ekiro. Misana onsange nga nyambadde. Ng'oyambadde ki? Ng'oyambadde ki? Emisana onsange nga nyambadde ka jumpsuit oba ka legging. Emisana onsange so kisinziira kiki kyenjagala oba mood yo weebeera. Yeah. I'm versatile. Okay. Ninga obulamu bugamba butya Habi? Alhamdulillah. Webale kwagala ddiini yo? Alhamdulillah mashallah. Oba simanyi kumanya kubanga yo njagala. Ngamba kyonna ky'oŋŋamba. Njagala nnyo eddiini yange era nsaba Allah ginkuumiremu. Alimena kumpa kirowoozo kya gikyusa. Newe mba nfunye ekirowoozo kya kwekyusaamu nga maisha itwana enzibu. Nsaba Allah azijulule nga ndi musiraamu. Allahumma amin. Kimanyi munne n'abasajja abootambuliramu bonna basiraamu. Basiraamu. Era nze nkyogera. Bazika emabegako maybe ndoza kubanga nga tukya when I kyasoma naye saagala basajja. Oyagala bakazi? No, astagfirullah no. Like nze mu kusoma kwange kubanga saabeerako mu bintu by'abalenzi. Nengamba ndowooza I've ever dated a non-Muslim man but maybe 4 years back. But not anymore. Okay. Not anymore. Proud side chick. Yo. Webale kuuma mutindo. Good. Ate ngambye mbifaananyi ndi mulala. Webale kuuma mutindo kwa Yesu wa mbifaananyi oli mulala. Physically nawe olabika mulala. Wali oba mulungi nnyo. Wow. Oba mba mugenze kuba kwetega. Kiste kweta. Nze seetega. Abeetega be bawala abatakola naye nze nkola. Okay. Habi. Emirimu gye gisingira ddala otwawulirako nti wagendako ne Bulaaya n'okuba ku kiri? Well, e Bulaaya alhamdulillah saafuna mirimu. Nagendako e Dubai mu 2021. Nagenda mu May 2021. Sijjukira bulungi olunaku. Nembeerayo anoonya emirimu ababeera e Dubai babimanyi. By then visa yali ya myezi 3 ng'ekyaliko. Era bwe baagikyusiza nga nkyaliyo. Yali ya myezi 3 nengira emirimu ne gigaana nenfunako
emails EKFC that is Emirates yasooka eyokubiri kwera saafuna mu bufunze ate nga nfuna companies ennungi Alshaya nga ki ekisinga okuba nga kigaana Allah yasinga okumanya kubanga bangi nnyo be nagenda nabo nga bo bafuna nze nga sikola ki nga gwe tofuna alhamdulillah so time netuuka visa emyezi 3 ne bagijjaako okugwako nga bwe renewing but time netuuka wagenda Dubai ng'ogenze noonya mulimu bakuwa visa yali ya 3 months by then ng'ekyaliko kwa kati tekyaliko ne bagikyusa n'ogikyusa nedda ku myezi 2 nga tekyali yameka myezi 3 kega mufuze n'enkoowa nga te ne sente zinzigwako ng'ewaka beewola nga sente tewali akasente tewali nituka ekiseera nga mpulira mu butuufu n'ekyawa bwekyayi n'ekyawa bazadde bange ne baŋŋamba akomewo kasita mulamu abazadde be baali bateekamu akasente oba walina sponsor omulala sayina sponsor sente zantwala nalinga nkola nze bwegamba emirimu gye nkoze e Kampala wano era nsaasira omuntu akulaba nga ofunyeemu n'anyiiga ze nayi tambuzaako emmere mu paaka wallahi waliwo restaurant bali bagiyita Prime Foods awo ku Majestic awo nga waliwo ne saluni ya Eddie Mutwe gundi yava nawo gundi yali Prime Foods nga nnene ng'ekipande kinene we bati nakolawokko naye nga tebakuwa musaala olina kola ku sowaani gy'otunda ey'~3,000 ng'ofunako 5 kyenkya ofunako 3 nali nkozeeko awo mwaka ki ogwo when was it mbalebalemu sagala kubala bifuye mwaka ki that was 2018 ng'olumaze okuva Dubai biganye no awo nga sinagenda Dubai nali actually senior 4 nagitula mu 2017 kati awo noga kasoko yiribemuko n'ensi nangendako mu senior 5 nenda papa byensoma sibitegeera nyonola ssente nga gwosemba nga sinze nsemba kubanga sasooka kulinda byakusemba nze kitegeere nagenda okulaba nga nsoma ebintu sima Napoleon Bonaparte sima Louis biki and I was like are you for real what is this nedda sajja ayinza okusaba mu kibuuzaawo sima we points 2 nga point emu paragraph ngamba no way nedda sijja nsaa ntu yakummanyiira kati bwewakolako byewakolako neeno n'ogamba nti kogende Bulaaya nakolako ebyo oyiye Bulaaya nekigaana nenkomawo emyezi 3 kasajja gwako ng'omulimu tewali si myezi 3 gyokka nali emyezi 9 kuba nakomawo mu December nga gwako 2022 nali emyezi 9 naye nga tokola jasi oli mu kunoonya mulimu nafunako actually part time waliwo ndowooza waliwo omuntu yaŋŋamba ku mulimu gwaffe baagalayo omuntu wa part time yabadde akolamu ekyo ekifo yalwaddemu naye ng'ogenda kukola ennaku linnya zokka nga bampaddira mu 1,000 zemmeka ndoza 10,000 kusinza bazibalamu naye nga ddira mu 1,000 ennaku nnya zokka ate bwali bwa cleaning toilet nensaba nali nayokko nensaba nengamba Allah ngoki mayi sometimes amaziga g'omulala ate libasanyulya mulala musi mu mbeera embi nagamba singono omuwala oba alwalira ddala oba nenfuna akalimu kano nengamba bannaye singa oba tadda n'atadda sinakudda nengamba nesinga afa neggwe nanoonya emirimu netuka n'okulooza ebitasoboka wallahi nakirooza kuza honest nagamba mwana ono nnyini kifo kino singa alwalira ddala bannaye nensigala nga nkola oba singa afa bufi banegwe ngampa amabanja kagali e Kampala jukira nagenda manyi sijja kulinyuwinga eno maama beewola so nembirowoozaako naye gye yali omulwadde bwe yawulira nti bafunye part time yalowooza nti akalimu kaweddewo gwe nakuta tooyi nga njagala bampaani nti ono ate gyemuka mukwana mwana namala nadda nenva part time kenafunako kokka naye sina mulimu mulala gwonna gwe nafuna nga mbeeraawo nogenda mu Dubai Mall nobeera n'ebirundi biki bisivi byo n'otuuka ewantu nakaffe tetukwata CV nebakuba bu email n'obulwereza my god yakka abandeka naye nga alhamdulillah riziki yange teyali mu Dubai ekyo kyenyinza okugamba because kati woli yaddeko siya yaddeko kigambo kitono nnyo tekiwana makulu
ndi mashallah oli mashallah tokyasabirwa ngonsabira webaza kati anaye nkyasaba nkyasaba omanye omulaba Habiba abaana abawala mustrugglinga nnyo mustrugglinga nnyo to an extent otuuka n'okukola ebintu byotalina kukola olw'okuba nti you want to survive nga biki of course okuwaayo omubiri gwo osobola okufuna kyoyagala oba mu exchanging nti oli akuwa ekyoyagala okitegeera obufunze okwetonda ekyo ekintu bakitadde ku bawala bangi nange bakinteekako nnyo and sometimes by the way sinenya muntu akindowolereza why abamu we balaba gye nnava ne balaba ngeri gye nafunamu ssente amangu ago just a blink of an eye abalala ndowooza ennyambala yange sometimes waliwo empitirirako ndowooza nabo ne bagamba kitegeera naye nga itizoke kuba olaba n'abeebikkirira babayita bamalaaya naye ngaekyo ekintu ky'okubeera nti kwetonda gwa muze munene kati lwaki buli omu alina kategori mwe yeetundira sijjaga kategori kuba simanyi nnyo bizinesi eyo kwetunda kuli mu series bizinesi simanyi nnyo bwetambula ndowooza nja kunoonyerezaako ndabe naye nze kyemmanyi lwaki abasinga ogikola be bawala bana bali mu competition ey'ekisiru nalaba mu competition nze I don't compete I do not compete competing naawe biki gwe yenzenze competing naawe kuki nze kintu kyose competing nakyo eziko kati for example yesterday I was out kasinga mukwano gwange ngavuga nganagevuga ali competing ko express wow muitako ndoza bye tuyinza competing ira tatuwaitako na kuita ndoza bye naye competing like why would I compete sisobola nze competing na muntu era abamu bewaayiriza mbu compete with them but kati bw'otunulamu ne gy'ovudde na kati wano w'oli oli yaddeko alhamdulillah taballa ankuumire kyampadde ate aleme kunziza mabega atanyongere bwongezi kinyuza okugamba Habi abakulabira in that perspective ey'okugamba nti weeryamu cause tubalaba ku internet nga bagamba Habiba side chick proud side chick yeeryamu yes okay sijja balemesa kwogera kye baagala kinyuza okugamba ogenda kwata omuntu omuzibamu oba omudibikinga omumwange enkoko nno ajja kwogera kyayagala the end of the day wamala okwogera endafuna muki okay bwokera kumacha n'ogamba nti Habiba yeeryamu without proof ng'okyogedde bwogezi ogenda funa muki ate nze ngenda funa muki babyogedde bingi nnyo naye bukyanga babyogera twabayitako dda bagambe dda ekitegeera twabayitako dda now for example kati gwe nga ndaba because some people bameeting ejo bameetinga nga takulabangako nga lijja kulaba ku simu nakulaba ngamba bulikyo manyi omukazi mukulu era ekyo kintu kinneewuunyisa nnyo simanyi lwaki oba ku TikTok ndabikanga mukulu ennyo naye gwe bwontunuulira ondabanga omuntu alina mu myaka emeka ndowooza myaka nga 27 besiri wala wangi I'm making 24 years 24 years yeah it is okay it is okay buli omu asobola okukula nga bw'ayagala buli omu asobola okubeera nga omuntu asobola okugamba emyaka kisinziira buli muntu waalabye and it is okay nze emyaka tegintiisa bantu bafudde bangi tebatuuseeko mu myaka gye tulina ate bangi abagenda okufa nga tebagituuseemu naye kyengezaako okugamba nti ebbanga lye batwogeredde ebintu ebyo titwabayitako dda nze kati kankubuulire I think I was in senior 2 bwe nalwala omukazi omu ku kyalo yagambako oyo ali lubuto nebituuka ku maama wange nebituuka ku bantu n'okulwala naye sinnalwala nti bano oba is it menstruation then nga sinaba nakola ki yagamba ali lubuto oyo kagaba batandika dde tusalako ekigambo naye kakati omukazi y'omu gwe mpitako babeera awo batunda saga kogera mirimu gyabwe kwanja kuba nkubiddemu abalala bangi naye kwe gatubayitako n'emmotoka n'omuyitako nokakatira boona abayiwaali n'omuyitako akazigo kasulamu nokakati olaboona yali ayogera yali asuubira ki kati be bamu abagamba abaana baabwe ffe batugobanga ku baana b'abantu ssebo nali muleru naye saali museegu that's one thing I have to tell you sinze bano omwana mbu wali onsangamu ebyo bigurupu by'abalenzi nnyo nze mama wange yali akubanga ate n'okutugaatuga kati be saabibeeramu naye nga ffe bali abaana nga bazadde bagamba tozanya n'oyo omwana sekulimba
nga batuwayiriza notuwayiriza olw'eddalu nze eddalu lyange nga nsobola n'okubeerawo nga ntudde maama najja nankuba nga maama ate nkoze eki ondabikira okuba nga olina kyokoze nga kyekinkubya kati awo gwe kyolina omumanya nali mulala nga bankuba bukubi nga sina kyenkoze olumu nankuba n'agamba kankukubira eddala kuba nti manyi tebugenda ziba nga tolina kyokoze ng'akusuubiriza essaawa yonna kankukubira eddala wonookikolera ngongerezeeko nga tolina kyokoze nze kati fe abali abo abaana so right now abo abazadde abatugobanga ku baana baabwe batuma abaana baabwe bogereko naffe mwinayo ku mirimu bannange emirimu kamba bane mwana siimwonoone omwana wo siimwonoone ate nno tebabijjukira bwe buzibu tebabijjukira nze ate nze okujjukiza mangu Habi kati abo bonna abalowooza nti munnaaye Habi ebintu by'okubanga munnaaye yeeryamu oba mu ngeri endala sisobola siri mulungi nnyo nti ntiisa ate siri mubi nnyo mbonkanga I'm just fine okitegeera wabula sisobola keera ku makya Ibra sikumanyi tomumanyi mbompe sente like why sisobola wallahi kyondayira ku kamera sisobola sijja kulimba kuba singa nali nkikola tugeze omanyi abantu abaninako obukyayi ku midiya eyo simanyi singa kati nze bantegako nnyo bantega actually banvaako buvi banteganga abantu olina mu ka WhatsApp ko ninayo miliyoni 2 can I spend a night with you manya ninayo miliyoni ninayo $1 bwezi nze nga screenshot nga nembirago omusajja wange muka hajira bayi ngagamba tuba tumidde bwe screenshot nga n'ebinamba byabwe nembiweereza omusajja mugalabona ebimunga bya UK simaya US Uganda olina simanyi abamu ndoza bali serious oba abamu but I can't sisobola Ibra alhamdulillah sijja kan success yange yona 80 mu mirimu kuba nkola kuba ogambye emirimu wakola mingi ngambye emirimu gye wakozeeko ogambye watundako ku mmere natundako emmere actually restaurant za milioni 2 eyo nona gitambuza mu paaka ng'ogenda n'obuuza kati Ibrahim ntandika okunyumiza nze ebyenkozi era zo omuntu bangi nnyo balowooza mbu very nawa blogger information abiba baali banaku ewaabwe biki mbu balowooza that can intimidate me no yes twali banaku kati tutunuulire bikyuseemu tetuli nnyo nti tuli bagagga naye alhamdulillah we tuli si we twakola ki nze Ibrahim mama ngeri atunda butunda ebweyogerera eyo atunda bunaanansi butunda nga alina kakiyosiki ke okitegeera kati awe nambole nga wabeerayo ebivvulu simala kuliyo kusaba biki nga mmwe baabo obwo airtime bw'okutakula I think I was in senior 2 senior 1 airtime bw'okutakula yakajja aveewo naawe wano juzi onzijukiza bwaliwo nga mami bw'atunda 2014 bwaliwo nga weebuli nga mama alina mobile money ebyo webityo kati nga wabeerayo okusaba simaye nambole nga wali ebikujjuko n'omugamba maama nno waliyo kino n'ogenda n'olonda obucupa obusaanikira ne mubwoza ne mubukola mutya ne mufumba amazzi biki nga tulina kuula maama n'ateekamu bino babiyita biyinja bya ice abikubiramu n'akutikka ku mutwe bwoti nze nga n'olumu maama nga nsiibula akaaba agamba akaana kange nga ansiba ekisawo mu kiwato ngateekamu airtime ate nga mbala nga ngenda n'entunda airtime olaba wa airtime nga nyamba apron nga kiriko nti airtime biki n'odduka n'olaba ow'amazzi kati nga mu bintu webityo nga mubeera mu baana betusoma nabo kuba nabikolanga mu holiday nasomera mu bisulo oli nankuyita kuno yakala omwefaso omulage nti nkulabye mukwano nga wina ebyo ebisawo ne gukuula otunda amazzi nga tolina yadde ensonyi gamba nti oba obwekweke naye nga mukwano ye bwakulaba nga akulabya ddala ng'oli wa wansi nga takuddamu nga maama n'osigala awo n'otunulawo oti okitegeera kati nga waliwo ne bu ice mama nge yalinga asiba buba buwanvu bwe buti nga babuteekamu amata obwo nabwo simala busipiikidde ku busomero era nga bwe tuwulirayo kasipiikidde maama nga muleetera amawulire nti waliyo no kasipiikidde jjukira nga ffe tetusasula kuyingira ze wandisasudde ate ye capital ng'oyimirira eno n'oswama obwana okitegeera n'oswamira eno n'ogenda n'otunda ice waabye bibiri okitegeera n'okusomero gye nasomeranga kati for example
nasomera ku Madina Islamic kati nga waliyo bino by'okutikkira baseeka mama wange ng'omugamba nga bayita abazadde nga mama mugamba jangu ne ice n'ogenda mu wingi y'abawala kuba Madina abagimanyi abalenzi tebalina communication n'abawala ngenda mu domu y'abawala mu wingi eyo otunda ice n'otunda n'ojja n'osoloza oguveera gwo gw'ebinusu yamutula mu kasonda ne mama n'abala bajjemu 3 oba 2 esitwali wa bbaasi nga bakuwandiika nenga Madina then nali nsasula 75 only fees abajimanyi I think you know Madina Islamic nenga weewunye ku 75 nga lero naleetayo ekyebiri binaleetayo ekyesatu bafunye 10 paka nze tebangobaako fees twali baavu negombako bangobe fees nga baplandikidi mukwano tebangobaako fees twali baavu naye twalyanga ekyenkya ekyemisana ekyeggulo nga tuli ate bulungi nga twambala obugoye ne basista bange wakati bo batwe gundi bracket nene nenga mukwano mama afe nga ne wayambala ekikubiro ky'olugoye nenga ku Sunday sima Saturday wakatale agenda n'abagulira obugatto n'abagulira ki then nga twesiga ntale nga tunyirira obususu nga tunywa amata mu bwavu bwaffe nga taata aleeta amata egwe kwegamba wone watuukira okubamba nti otandika okubanga oswagolinga gwe wekka nakyo kyakutwaliramu obudde butya okubeera nti kale ovudde the other side of your mom okubeera nti munne tokyakola na maama nga like you guys used to work with your mom n'otuuka ekiseera n'ogaa nti kati ngenda kuswagolinga byange yes kati mama wange teyayagala konkole naddala kati for example ebyo bya waitress ebyo nga bimuyisa bubi ate kugundi nga ebyokutambuza emmere ebyokuvuga mmere nakolako bwa waitress nga tabyagala era kyasinga okunzijjayo mu ebyo ebintu mama wange ng'awulira kale ye yali amanyi just kubeera mu restaurant kwaniriza bakikuba naye namulimba kati bwe yamanya nti tugenda ne mu paaka ne tunoonya baclient n'agamba nowe okitegeera zolwo omusajja gwe nasazaako oluyi mu paaka nga ndikato nga ndi kampi bwenti musaza oluyi nga kyakusiiya yankwatawe bati ku kabina era banene bamugamba gezoddemu ekigambo n'eki fe tugenda okukuba namuga toddanga mukummanyiira nempulira nga mmanyidde nnyo ekitegeera kati mama wange ebintu weebityo kale nga bubimunyumiza kwanza mama nali mmunyumiza oba onkwanye nga nkuloopa aye mama wange yali asiba eyo likodi yagirekawo ebweyogerera information babbuloga tebabanyumiza byonna mama wange yali asiba onkwanye mama oli yantemezzaako yali asiba wali muto nnyo nali muto mama wange yali so kakati mama wange nakola ki nabeera nga tabyagala nenkolako awo mu sports center Kampala sports center liri awo ba Woodson ba William Street mu bya beti batunda bya sports mipiira yes batunda mijozi ebyo weebityo nenkolako naawe imani nfunira omulimu omulala gwa waitress naye nga gwo mubeera munda just kulinda ba clients bajje mubawe emmere nga siya kutambuza kunoonya ki kali awo mulaga awo so bwentyo badde kwegamba okutuuka wootuuse essaawa zino omuntu okugamba nti kati Habiba avuddemu omuntu alinamu kasente okisitwagolinga sijja kwewaayiriza nti success yange yonna eyitidde mu kukola kwange alhamdulillah there is a man behind my success nsaba Allah munkuumire yani aji njakaba we mwogerako mwagala nnyo yalabeka message ke wampeereza naŋŋamba yagambye awuzu billahi mina shaitani Katonda wange hey love ye nemugamba nedda ako just tubiyeweereza n'abantu abalala awuzu billahi mina shaitani rajim era nakadiritinzeko kana kajjeeko kumpereza biraavu byo is the only person who is behind your success ba'da Allah uvanywa Allah maybe maybe actually uvanywa Allah is behind my success ashtagira kwa Allah isiza muye ate mukuyisiza muye kukola kwange
kubeera okujja kunjogereza yali ebityo atunda daddies zange ku TikTok bwe yandabira nalaba akawala akakozi nali ntundeko daddies zange nze kanga tene TikTok tena kuntegeera netika kati daddies zange ku mutwe akola live ngeberako abantu 10 5 4 kinene nnyo nkikuba 2 nga by then nkola order I deliver ngera mbera nga abantu bakola order zaabwe ngambera n'ekisawo ku border nogende wakiseka notwala daddies nova ino yambuka ku gundi nova ino kirira wana nakutamuza daddies kitege kugamba osinkana ne Haji ku TikTok awo natandika okukuba amanda tamanyi kwano banze namukwana n'omukwano kitegeeza gwe weekwanira omusajja kyonna kyekiri kasita mu mulina naye tamanyi anyway kwana enkwana ye ya kidiini nnyo naye nga yankwana jasobola kuba nti okumulaga enkwana y'ekiyaayi nze nakiteekawo naye nga ye enkwana ye kuba weewuunyi ki ekyali kimuleeta ndi muganda nali maama we aninako akakwate era ali agala kwana papa tamanyi tava eri mbu yakuba amanda simanyanga hey beautiful no yatandikira kubeera nga client simumanyi namumanyi oli nga kweza ka message nagulako emikebe 15 mikebe 5 agamba gitwale ku orphanage yonna orphanage yonna ye nekigendererwa ayagala ku supporting ate mukwano nga mbitwalayo ne mukwatira video ne mukwatira abaana nga babikutte weeba sente naziweereza mobile money ne mulaga nga serious kwanza business yange sigiteka mu bulyaza amaanyi era singa ndoza yagwadda kikutwalira banga ki like you guys okumeetinga physically myezi 2 wano mubadde mujja mwogerezeganya kwogereza so you reach to an extent no kati bwetandikira okungira sijja kugenda nnyo wala kuba bijja kuba biwanvu naye we yatandikira ndoza yangulira akuuma akakola do kakakola bakiyita batya mu Luganda the door ngomaze okukanda ekyo kintu ekivambwe bati akikanda no engano nenga kyassaako ye bati ngomaze okikanda nga kiwedde ng'obulayo kusuna busunyi the door like kalayi no engano yennyini ngomaze ogikanda we bati kati ekyo ngomaze ng'eri wamu ogitadde awo katon si katon engano ngomaze ogikuba bulungi nnyo abachapati bamala nnyo ogikuba ne babikako ekiveera so ne bagiwamu time oba ku marinating oba kukola ki ne bagisuna kibeerawo ekityo do kimanyi bakiyita mu Luganda kati akuuma ako kaali kafudde ne ngamba abaclients bange ku live ne bagamba naye bakoze order zammwe sijja sobola zikola leki leero kifu kintu omukono gunnuma ate akuuma kabadde kanyambako kafudde ne abaclients ne bakitegeera kati omukulu najja mu kabox ka TikTok labi ogamba akuuma kafudde kadde ka sente mmeka zikali kamtwala 3.5 na inshallah nsonda mpola mpola ngenda kuzaawa masaba ku namba yonze kuteereko ani agaana mukwana tongezesa njiteekako n'amannya nga tagansabye agagireeta nenga yiyo n'amannya aziweereza kati yafuna akanamba yatandikira bo hi hello salamu aleikum ekibi kinsaba Allah kuteremu baraka manya biki wavaawo nali ndi awo nampereza akadde kamu nanteerako ka message enazeeko ennaku nadduka emitinde genawunga nadduka 10 nga last relationship season ezibadde emabega zonna zibadde zitya banaku naawe bali banaku n'ogamba kuwono sivaawo akakadde weenazeeko ennaku nakwata essimu bwenti nga mpulya bagenda jibba simu erika nagamba nembala 0 nengamba oba 10 nembala ngenda ne ku Google nengamba miliyoni efaanana etya mu digits 0 ne kawano kamu nengamba keeko mpulira nkesonseka nga isimu yange bayinza ogibba nebakangugumuka nga ndootaba basimu eriko ssente mukwano nzijukako ka shopping kenasooka okukola nakirira kajja nengula bulegingi obuki nenkomawo ekiro oli mukwenaazaako nnaku awo wonna nengula obusawo gumu kitundu emeka nempezaako mama wange emitwalo 2 nasooka mbuuza wazijjeewo emugamba mama ntunda daddies
wazijjeewa mwakyo bambi mama nina ekibiina mama nga akweshoninga ku ssente atayagala kulya mu bwerere bwa mwana we era newe yasibanga abasajja mbu baagala omuwa ssente mbu ekintu kiveemu bagamba nedda kitegeera so abuuza ne mulimba awo kituufu namulimba nemaani mulimbulula bayibuli so ne moyayo omutwala 2 nsikakanguli awo baganda bange obuntuntu kaganga ekintu nga nkikubye mukwano nga boss woman bamani basudde nga sibamanyi nafunye akakadde nga sibamanyi anza n'okuyitako n'ekkuba oluyina enkusasula gwe ampereza akakadde n'enzimba nga ne wontunuulira nyinza okugamba gwe nja kukusasula tontunuulira twalabanga oluvannyuma lw'okuba nti munne ofuuse otaddewo enkolagana ennungi ne Haji n'otandika omukuba abantu ba TikTok. Haji oyo ntandika ntya omukuba abantu ba TikTok mwe temubimanyi tubalaga bye twagala tubuulire tumanyi abamu tamanyi nabo bategeere sajja n'otandika okukuba abantu Haji ng'ova ayogera Haji naye nga tebamumanyi nga tebamumanyi batandika n'okwasama ne bayiteekamu abalala yo Haji Bakaluba omukomezaawo oyo omusajja oba oyo mulala si yeye oyo omusajja by the way babitandikawo ku media kati mukubitandikawo bakwatisaka kuddamu byogerako naye kambyogereko for the last time bwe babitandikawo by then Haji Bakaluba ne Haji banjawulo they are totally different oyo we Bulaaya musajja wange si we Bulaaya musajja wange waawano Haji waawano singa omulabyeko ozereeti ozze naye wano ozereeti nigwe nga weekoze ebyabalungi ng'oli mu mukwano tulekera mama nga ajja kundasaka mama nga alabe nti nkola ebyalaavu ne bambi si yeye just bakiteekawo buteesi but I don't want to talk about that Chagwa but he was not the one actually he's not the one yeah kati weeyagalira Haji wo n'ovaayo n'omukuba abantu ku social media n'olaga nga bwakwagala ennyo bwe weekoza sajja njagala wangi nyabo wandaba ddi wano ku epas kanti kuna nyambadde wakalaba nakalaba ka outfit ye yakagula tabigula nawe olaba n'enviiri tazaagala byagamba enviiri by'abashaitani tabyagala ge mazima batera agamba akubuulira ng'omuntu n'akwazi hadithi n'akuwazi aya n'akuwa buvidiyo obubuulirira ku nnyambala tabeera tanteekako mukono gwa kyuma agenda mpola mpola muntu mukwata mpola naye akakagoye kamunyiiza tekamunyiiza benganda byemikwano ne bamuweereza vidiyo ne bamuweereza obufaananyi anti bamugamba dde akawalako kasosangule tosobola lekawo omukazi wo n'otwalako elele ddiya mukwano nakebera akameseji nakebera essimu nkikebera nze saga kumanyira eya Haji nembisanga musebo nga ne mu group yawe ya family bandiko nice nesibo nasijja bawayiriza bambaga ko ali okakubye amabeere nga wano weewate kundi nakambala yakangulira ajja akanzijjako temumanyira labayo n'ofuuka topic ku group y'ekika mu group nekwanche singo konsanyisa nakola ne ka video yabagamba nange mulaba netusabe tumusabire Allah mulungamye amutereze kakati munaye tukola bwate bayogera kakati munaye tugenda kola tutya kakati munaye nange mugamba netumusabire Allah amutereze amulungamye kyekyoka kuba kakati tebali kirache tugenda kukola ndowooza buli abwe kirembekkereza ndowooza tumugambe ebyamakulu mukazi wayambala abaya walalala laba omukandi gwamuteekako ajja kukyuka mpola mpola mumuteeke buteesi mu dduwa ng'ani amuteeka mu dduwa muteeke mu dduwa ngamba oh my god mukwano ogwo ne guggwa baze nno bamugamba ebintu bingi waliwo nebisitole bye bapangako awo baenda simapasita ne pasita ne pasita banaye ekintu ekyo kirinegedde actually bamala kulaba bintu bya mikolo ne bagamba afumbiddwa tujja gendayo katulindeko mbu pasita kati bamalondooza okulaba ebyemikolo ne balowooza Haji akikoze behind them kati ekya pasita kijjamu kitya bamala kulaba basooka kulaba bintu bya mikolo kati bali ne balowooza
ha yamuwasizza nga tatugambye eshage aba family bazze bakola obuntuntu bungi bungi bwe bazzenga bakola okutwawula bingi nze golaba waliwo n'ekifaananyi kye bankubako wallahi nalina waliwo omusajja gwe nali naye nga tuseka nga bwe naseka kati oli naakwata ka video banaakuba ekifaananyi nga nkoze bwe nti nkwebaseko bati ne bakamuwa ne bamugamba alabaawo nalina basajja kati gwe akutwala wa alina bamyaka gye. How old is he? Ne mukulu mu namulabye. Si mukulu. Like he's like 40 something. He's 47. Like 40 something. 47. So now, nakola ki? Nebaera labalina bagundi kati ako kamulumamu ye. Kuba akamulaga ne wabanzi nandibadde nkola ki? Nyiga bwe yakandaga. Nagamba kwampita kamama kange. Ebyo bya baby biki? Nze mbimuyita nga kamama kange. Wakoze otya leero? Nemugamba haji. Are you okay? Nemugamba oyo ye gundi ne gunaka tekyali tekyetaagisa omuntu n'omwe nemugamba wallahi bakuku just oli endoza yakubye ekifaananyi nga oba nseko bati nemugamba samwe baseeko just oli nemunnyonnyola shageera nemugamba wallahi billahi tallah nanzikiririza okitegeera agamba kale nekasubire sibwe kiki sibwe kiri okitegeera ekyo nakyo nekibaluma bali bamanyi nago baguwe nga bazze bawaatawaata obuntuntu era okusigira baani ddala aba family mbwezo bali obufuma ssebo tubayita batya babeera nazaala ne sezaala balamu bo yes sisula waabwe embwezo so netukola tutya yes tonyumiza naawe nze sagala nzewondaga nti tonjagala wallahi sisobola kukwagala nakyogedeko nze sisobola kwegula kuba mulamu simply because mujagala ebyo mbusimayanga ono muganda wa musajja kaneegule ku ono ambegereko eno ebyo tobikola gwe wankwana wallahi sisobola tonjagala it is okay twetwale ng'osiga buganzi buganzi ki zode kati obuganzi bwennina alhamdulillah nze haji muzukukira ku tahajjud ndowooza lyeddogo lye bagamba n'owanika Allahu ekitiibwa gwamuleeta nsaba tomutwalako tahajjud eyo tage olaba ne tuba tunyizeemu saba omulaba oyo ntumukwata mpola naye alina lwanyiiga ne mumunyiizaamu alina lwambulokinga n'anyiigira nno ddala muntu anyiiga wangi nyabo nzukuka ku tahajjud namba Allah wange nsaba busabi gwe wamundeetera tomutwalako eyo naawe battageti tahajjud ogimanyi gwe kumakya kamama kange wasuza otya neyereeta nakaka mama kange wasuza otya nemuganda di bulungi wadde onnumiza omutima ekitegeeza obeera naye waka ajja lumu na lumu kati aba asuzeewa talina mukazi okkirizigana n'ekyokugattako tukirinako buzibu mufumbo ekitegeeza omusajja olina mufumbo sadi ki kitegeeza ki mbuuza era nzija mufumbo ali nange nkyekuttekuttemu naye waba afunyeyo ali serious namuteeka nga namba 2 nze nkyaliwo mu kifo kyange kati alina namba emu gwe namba 2 nze nandibadde but I'm a side chick oba namba 2 kirala we are not halal so siri namba 2 ndi side chick kati oli side chick we kuwava ne wetuuma erinnya ndi side chick so I'm proud side chick okay yes kulyava kuwava lyetuume ngampulira bambi byakoze byebi taliyagala angamba oli mukyala wange tekako mukyala haji taliyagala olaba nti biki taliyagala nze munaye ndyetuuma because I am a side chick yeah and I'm too young for stress sinayagala bufumbo kati by the way kati ekyo being a side chick bw'owulira wokyagala gwe nga gwe ati mugambye I'm too young for stress now okitegeera banaye olaba ebyo ebintu by'okufumbira obiraba si byo bisagala manyi wenkyogera bwentyo nja kubeera nga a fighting obusiraamu indirectly obufumbo
wa halal bulungi it is okay afumbirwa ekitegeera naye kati nze mwanyi ate simanyi oba mugenda kikolera ki nze sijja si kati maybe kati plan zange z'okufumbirwa maybe wena ekyo kiri wakati wange ne Allah wange kitegeera naye nina programu zange ng'omuntu kubanga singa na papa okufumbirwa osanga byendi sibikola ki kugamba goli mukazi weno wabbali bakulirako eno bbali mu bufunze ndowooza mu Luganda nibo bbali era oli mumativu nakyo okay ne bwagenda n'akola byonna byakoze eyo ogakasanze ndi saidi ndi nvaze bbali okay bannange ne bwofuna owuwo noga kati wuwo tebagenda musonyiwa era bagenda mukusomponyeza ambeere bbali naye nga buli kimu akikkolera takujuza ko muna ebintu ebisinga bagamba bigenda eri mu bwa mukyala mukulu yafuna ki tannampasa tannanzaalamu yanzimbira wange nyako tannampasa tannanzaalamu yanzimbira nina emmotoka yange ate insha Allah werinda kyendeeta mujja kutya wange nyako naye nga n'emmotoka yange sipangisa na bizinesi zange kitegeera saidi kikuwa judo well first of all katandika ne business kigula luggi the Habib's Bakery eya snacks wagenda nayo mu maaso eyo saana givaako kubanga eyo ye story yange mu nsi muno sisaa giva nze baida abamba kikozesa mbu banvume mbu kinnume mbu osika bundazi gwe obundazi temanyi kyebuleese mu nsi muno so ezo daddies is my signature product nenga nina n'ebirala snacks oshageera eno season ndi busy ona badda ku masomero n'abakulu baziri aba like waliwo ababeera ewaka nga they want to snack nakubirayo then besides that nina Beauty by Habi eyo etunda ngoye wigs nze buli lugoye oba lugoye kiruva mu Beauty by Habi kitegeera era abakimanyi bandaba mu lugoye nga ndwambadde ina size yange abakimanyi batono nnyo abatachi bakolaki bawulira nnyo snacks kwaze nange nnyo because nkubuulidde story yazo nje business eyo njagala nnyo kitegeera naye nga Beauty by Habi wigs it's about beauty kitegeera nabyo weeriri kitegeera nali Habi's embroidery and sweaters like tukuba badge era neno season ndi busy tukuba badge n'amasweater kitegeedde ate endala si yakulangirira nnyo nyo teetaga kulanga but Amanda yeah chako otunda na Amanda na sigatunda osubula no na ekyuma ekikola Amanda ekyokera ekizungu gwengo olina sente nsaba Allah azimpe so nago ngakola ki ngayina agamanda bikati abasuubula bansuubulako kitegeera n'abagula agewaka agutegeta agakulanga kwa kati Habibo ina sente kitegeera then kayimpe ku 5 ng'okkirira bwoti kukyetula waliwo wholesale shop terikola besi mwe batebetaaga ku kati mwabali eyo abalowooza nti munono omukyala akyasabirwa akyasabirwa wabula yeebaza bwebaza wabula munteeke mu nange mbadde nsaba nanga nongoose nga nkyali mu kamera wano nanga ankoleko nga ndi mu kamera wano kuba munnange naye ng'ogezaako kyogezezaako bizinesi waliwo ezigaana waliwo egira waliwo gyogira nogaino asooka enzireke by the ina game station abaana bazanya PS ekitegeera abaana bazanya game naye inaweeryawo kati nina n'omudaala gwa chapati omuvunanyizibwa bonna omukyala omusajja takyafaayo eri ali mu kuggwa attention yonna yonna ekyo kye yannoonyaako kukola ekyo kye yanjagalako kuba singa yali ayagala batakola yandibadde agenda mu batakola naye yansanga mu kazigo ke nalimu nga kali awo nga ninamu katanda nga baakavumanga ekitegeera olaba nti sayina ba followers naye abatono be nalinako nga baakavuma ekitegeera naye yajja because ng'alaba nga nkola ekitegeera kati no kikipinga app nga nkola ki
namulaga nti si olwokuba yajambula mu bwange kati nze kugambye kuva buto badde nga mupambanyi with my mother okitegeera kati nze okukola tegukira kunvaamu tegusobola kunvaamu kati nkimanyi I can survive with or without a man financially okitegeera yeah so kati ninawe nakulabe oli mu kuzimba oba ozimba nyumba oba oli mu kuzimbira maama wo nyumba okyokogedde sinnakateekayo naye nga oli mu kuzimbira mami nyumba kubale kuba mukazi mukozi ezo zonna ssente za musajja oba zizo ngwe nga muwala zampa nange zenkola paka kati eyange yo eri sorted buli kyenteekayo nengamba nti kati kino nkikoze ye ekibeera sorted okitegeera kati nsolwala yakapya nemugamba baby kano baby zino tairo nzikooyo bazijjeko wanje nyabo napostingako ennyumba yange nno nga tennaggwa kati ngenda gipostinga season 2 nga tennaggwa nebalekana kayumba naye bamu batuukawo ne ku ground waliwo yakagira bw'ati alina engeri gye bakagiramu ne bakagiteekanga katono kati abamu batu betuukirawo nga baagala okulaba I see some people commenting mwe ennyumba ya Paul Chiki mugivuma naye mukwano mugituukeko ennyumba etudde ku 5/5 yes si teribadde nnene naye 5/5 ate emalayo 5/5 so okitegeera ebyo n'omusajja yabikolera kati kuzampa ne kuzenkola maama ne musootinga ne bato wange era ennyumba ya maama wange bwe mba ngimalirizawo enti naye nja giteekayo we don't post to show off we post to inspire n'okulaga abo abaali tebakkiriza nti tujja kikuba nti tukikubye tetupostinga kushowinga off no we post to inspire kati gwe tobadde inspired by me gwamanyi ati nze waliwo abalaba ennyumba kuba beekalize waliwo abalaba nti Habiba sewo kazimba olaba Habiba azimba walayi nange kanzimbe anti abantu bakulabira mu perspective eri egamba nti Habiba talina kyali Habiba ali mu byabo amalaya Habiba lwiki kati ensonga lwaki abantu bakutwalira mu eyo embeera actually bajja kukkiriza mpo actually bawanika dda n'ekyokubeera nti n'okubeera nti n'omusajja si wuwo nti mune wankalakkalira nabyo bibaluma kyogamba okufuna owange kintwalire dda kikoba oyo okumufuula owange kintwalire sekendi tekisobola kuntwalira dda sekendi Haji tomwenda akombo nze siri mwenzi never siri mwenzi Haji tomwenda ako siri mwenzi nyende nani nyende kwani njagala mbulira ani ali worth it ani musonge konti yono musajja asana okwendebwako ng'ogenda ku Haji simulaba sinnamulaba omaze na banga kini Haji Haji oyo yajja mu 2023 2024 2025 tolaba manga mpa pido emyaka ng'ebiri yakajja annaba annabya bayira waliwo twayombako nga tulinga abagenda okwawukana waliwo ebitutabula ng'abantu twebulokinga nange nendaga nti tebinnuma naye nga sewonzayo nenkaaba ndoza naye nga ali ebyo bimuluma Haji yava ku kyokwegomba tula next okuwulira nga nti yakufiiringa muli kuba si kyangu Allah yasinga okumanya naye mukuba nayo twatabukako nemugamba nze sajja mu bulamu ati nga neeyogeza olwo nga sajja mu bulamu oba kutwala bintu oba kyo ennyumba yadde eri mannya gange ngenda bikuwa kwa gwe obinkoledde n'amataka gongulidde byonna ngenda bikuwa nagamba bisigaze nze olwo byenkuwadde obwo bukungumuka ku keeki tolina kyewaalabye nga bwagamba n'ogamba ndagawa namugamba ndagawa nenefula nti